Weewaawo ssebo. Weewaawo nange nensanyuka nga nkulabye. Mbadde ndowooza lw'abajulizi leero onaagenda kukooka Namugongo. Naye olaba otambudde n'ogamba tujja kubeera ffenna. Nsiimye ssebo. Buterevu. Yes ssebo. Twala omukisa guno kulamusa ku bonna abatuuliriza bebaza gye batuusizaako engalo sabiti namba wiiki yonna okuva ku lwokudde oluwedde bwe twali ffenna okutuuka ku lwokubiri lwa leero. Yes ssebo. Omukenkufu Nyanzi Julius yakulamusaako era yakwebaza. Weebale kuwuliriza Kalasa Mayanzi ate weebale kwekuumira kaboozi. Weewaawo ssebo. Kintu kikulu nnyo era tugamba nti yes watuufu kituufu ddala era sebo kyoyogedde ku kikulu nnyo ekyokwewaayo mu mbeera yonna nnyo ne bwoba tomanyi kinaddako weweeyo olw'embeera gy'olaba nti nungi nga kyoba oli ku kituufu kyekyo lwekyo abajulizi tubajjukira batutadde ku maapu Uganda emyaka mingi nnyo era abantu bangi nnyo bamanyi Uganda olw'abajulizi abo era tujja kwebaza abakuumye ekitiibwa ekyo kulaba nga tubajjukira olw'ekyo kye baakola kwewaayo olw'ekyo kye bakkiririzaamu ekyo kyekisinga ddala okuba ekikulu era abantu bonna abali e Namugongo tubasabira bintu bitambule bulungi nnyo ate mu mbeera eyo naffe abasigadde ewaka bali ku rediyo nga ku programu ene Kalasa Mayanzi tubeeko ne kye tuyiga ku neeyisa y'abajulizi abo ekikolwa kyabwe something to reflect about. Tweweeyo tulabe nti gwe kiki kyoyizeemu kiki kyosobola okwewaayo n'okola n'ogamba nti ekijja kijje nze kino nange neewaddeyo kankikola olw'ensi yange kankikole olw'abantu bange abalijja n'abaliddawo balikijjukira balikinyumyako ekyo kino kikulu nnyo era ffe abawuliriza era n'abaweereza ku puroguramu eno twasazeewo omwami Kisenyi tumufunire essomero ekijjukizo butakirabako nga bagamba bakoze ekijjukizo awo naye ani mujjukira yabangawo wano ekijjukizo kiba kirungi okirabeko ng'okyali mulamu. Tetwagala memorial school okyaliwo lwaki tulinda memorial abantu basinga mbalaba waliwo Chwatu memorial waliwo Haji Kasule memorial so ekizimbe kiri wali Wandege Haji Musa Kasule naye takirabyeko teyakirabako tetendebwa ekyo tetugenda kulinda era sebo kkiriza tukunga abantu abakwagaliza ebirungi bonna abanjagaliza ebirungi n'abogaseeko ettoffaali weewaawo ssebo ennaku z'omwezi nga 29 Juni omwezi guno lujja kuba lunaku lwa Sunday ffenna tugende wali ku hoteri Kotorio 29 tubatikkule seminti Juni musumaali nkuwulira omutayimbwa nkuwulira ekintu kino kijja tusanyusa nnyo esebo ebintu sikubulira nako naye ng'ekintu sikirinaako buzibu kubanga mbanyi emyaka 10 gye tutambudde nange nkwogerako eyo nga seebuuziza ku muntu yenna naye okwagala kw'enspreading eyo kwengaba ng'ate nange okwagala kw'enfuna ng'ate lwakuba okoze okoledde bangi abasinga ndoza singa basimbawo n'olulayini naawe oli batukyabajjukira nogamba yinga ono simujjukira naye nga bwe kiri kyekyo yesebo ennaku z'omwezi nga 29 tutegesaawo 29 omwezi guno Sunday December mwezi guno amangu ago guba gutuuse omwezi guno ogw'abajulizi abange omwezi ogw'abajulizi guno ogw'abajulizi nabo baweeyo saddaaka yaabwe
Kisenyi Mentorship Academy junior abatuliriza bakangabe ako tujja kanyumyako mpola aka junior yako nebere mentorship yesebo Mentorship Academy ti academy esinga ne school buterevu kubanga school tugoberera curriculum oba syllabus naye academy tutunuulira omuli omu omulamwa gwajjiddeko n'ambeera mentored mwekyo n'afuna obukugu mu bintu ebyenjawulo weewaawo field ez'enjawulo n'olwekyo tutegesaawo era tujja kuba abantu baffe bw'oba owulidde tegeeza omulala ennaku z'omwezi 29 Sunday esembayo mu mwezi guno bonna bajje mu fenna hoteli Kotorio Hall tukuŋŋaane yes awabeera Sundowner butereevu bamanyiwo bulungi Sundowner wetusiza omusana netugoba ekizikiza weewaawo bonna bajje kyonna kyolina kireete tetwawuddemu nti bano bagaga kwagala nabe twagala buli muwuliriza wakabozi yenna buli muwuliriza wakalasa mayanzi weewaawo ssebo kino kijjukizo kyetwagala naffe okulekawo mu mwezi ogw'abajulizi mu mwezi ogw'abajulizi nti naffe twateekawo ekijjukizo abaana n'abazzukulu mwe balisomera balikiraba ne batambula ne bagamba weewaawo bajjajja baffe beebale okuteekawo institution eno n'olwekyo luli twakyogerako kati now we are walking the talk omanyi nze ndi musajja wabikolwa anze mbadde ndowooza nti oba tunaalinda mu November eri teri kulinda guno gw'abajulizi gwe tuba tutandikiramu tukole official launch 29 June rumaking mwinamuyitiddwa teweetaaga kaadi ekikulu okiwulidde era naye nja kulwongereramu ddala nga nkoowoola mwenna abatambudde naffe emyaka 10 miramba ate gwe gijjo media omazemu emyaka emeka nayingira 98 98 nga nkyalina ku university awo nenyingira waliwo omwami baali bamuyita mwami Kasoma ku Radio Uganda awo yandaba bulabi awo n'awulira ddoboozi ebyaddirira kola oba ojjukira waliwo wano edduuka eryali litunda TV baali bayita Music Craft nze nakola akalanga ako nga nkalimu waliwo n'omukyala bamuyita Shabira oba kati aliwa babeeranga ndoza bazadde be baabanga balina obutuuze mu Germany kati ndoza ye yavaawo ye n'agenda awo eyo ye media bwe nagitandikira ekitegeeza waweza ne Silver Jubilee ebeetya kozi myaka 25 jawera jawera abange jawera dinga simanyi myaka 20 kati tubala 27 nga ndika kijana kali awo nga simanyi oba actually nze nali sibirina nga ndowooza njanja genda na mu bya firimu byensinga okwagala naye gye byawetera ng'ate bintutte mu broadcasting radio sebo tulaba n'ebitityo kiringa yabeerabira birthday notajjukira na lunaku lwe wazaalibwa kati fe abaana katwekolemu omulimu n'abakwagaliza ebirungi tukali eno tugiselebrating n'olwekyo abatulize ennaku z'omwezi nga 29 ffenna tukuŋŋaane wali hoteli Kotorio tetwawuddemu ani obaani kubanga ffe tukutte ku bantu bonna okuva kwe yasoma ataasoma yasomako akatono ab'amaanyi abantu ba bulijjo otambuza bigere bonna kubanga buli omu programu eno emukutteko ffenna bonna abayiseeko wano bonna njagala mbalabeyo tujje tubeko ne kyetukola twekolemu omulimu era sebo akazindalo kano bajjukize kusabye busabi bajjukize ennaku z'omwezi nga meka 29 June Sunday esembayo mu mwezi guno omwezi gw'abajulizi naffe tube bajulizi eri mwami Kisenyi Michael nti tukoze bulungi ekaliya ye y'emyaka 27 mu media n'emyaka egiddako tutekewo essomero ate lino si liryo ssebo ly'abannayuganda bakulembeddemu bajje nga basome skills
mu broadcasting bya kufumba bya bulimi kunoonyereza byonna era musomero lino ffenna naffe abayiseko wano tujja kubaako ne buporoti ngagamba ako kavunaanyizibwako gundi tekinologi oyo yamujja n'asomesa ku bantu so n'olwekyo kuba tutalaaza emyaka gyonna nga tetulina kifo kyaffe tugende eno nsambya ikotorio namboole manya guma ne kati bwe tufune ekifo kyaffe nga kiyitibwa Kisenyi Mentorship Academy afunanga gye tutuukira ne tubaako ne kyetusomesa bigweraawo n'olwekyo kyekipya ekiri mu Kampala kya Kisenyi Mentorship Academy tulina ogiteekawo olaba muzimbye ebintu bingi nnyo ebirala lwaki kino kigaana so ffenna buli omu mugenyi mukulu tetwagala kuboolanya bataka naye nga obako nekyoleeta nogamba nze ngenda kuwaayo kino nange ngenda kuwaayo kino nange ngenda kuwaayo kino lunaku lulamba tujja ddumalawo kutorio nga twejjukanya era ssebo nsaba obategekireyoko ka speech akajja neyo kajja kuba jakafunza katusobola okusulawo olunaku lulamba nga natandise okwogera luno tewali tabu tujja kuwanga mu break ne ka music interlude obeeko kyokola ki kyotugamba naddala bamusaayi muto jjana eno ebintu nga bw'obirabye nekye tusobola okukola okulaba nti eggwanga lino twongera oddyogerako ettofaali tulizimbe ate tusobole okulaakulanya eggwanga lyaffe tuve mu kutunuulira abantu abalala tumanye nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulina okola ki olwejjamuffe nso mwami Sonko owulidde mwami Lulo owulidde Bungereza mwami Sonko ali mu Virginia mu Amerika ajati ali Stockholm madamu Immaculate Nakawoya ali mu Amerika bangi nnyo mwami Galabuzi Bungereza mwami Titus Kirabo muli bangi mwenna diaspora musindika abantu ababaka abe Canada ndowooza muwulidde Canada Scandinavia zonna Scandinavian countries kyuma kya Yesu ndowooza otegedde musobola obutalinnya nnyonyi naye obubaka obunaaba buweerezeddwa buba bukulu gwe funa omuntu omutikke omugambe nti owange genda leero nkutumye ugenda obeeko nekyofuna butereevu kitwale wa mwami Kisenyi yere tofaali gwe muzigo gwenzizizza bannaye tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala bonna abatuwuliriza bafande bonna bonna babeerako wano bonna abantu baffe ab'emubende abantu baffe ab'e Masaka abantu baffe ab'Embale tekibakakatako ono mwana wammwe mujja mugwagire munandeka mu Lwera mujja kuba munkoze bubi yeso bantu bonna bajje mu bungi mwenna ekikulu kuyingira kwabwere naye baako nekyoleese ekya akademi eyo katono konna kwekola ki koyina mujje tubeerewo nnyo ate n'ebitereke bijja kubaawo mpa embuzi nkuwa eki katozo ganze nange njagala kutandikawo project manyawo ojja kuba wagidde 10% nkuwulira 10% ebegenda sebo eri Kisenyi Mentorship Academy 10% toli wagulayo oba ekyuma ekikola ennoni mu kitereke era kati bonna ababadde bajja sebo 10% ng'egenda ku nsonga eyo Mentorship Academy okwata emitwalo gyo 10 n'osasula mulimu ekyuma ky'ennoni mulimu sukali w'amatugonda mulimu peppermint tea otyo mulimu amajani agaganodama kaawa oyo mulimu massage oil wa castor nkuwulira mulimu amanda aga activated charcoal mulimu Epsom salt mulimu ekikopo ekya stainless nakyo mwekiri nkuwulira mulimu ekitabo ekyogera ku kulima stevia mulimu ekitabo ekyogera kukola ennoni awo nga tulinga abayingidde mu mitwalo nga 3 kati genda bakaana ekyuma kyokka ekyuma kya 5 nga bino tetunabiteekako nga tetunababiteekako naye tukikoze olw'emyaka 10 impact okujjukira abantu bonna betutambudde nabo n'abo betulese emabega tubagambe it's never too late ate nga njagala campaign eno etuzaalira essomero
bayita Kisenyi Mentorship Academy ekijukizo eri mwami Kisenyi Michael olw'embeera ne platform buterevu gisebo gy'otaddewo n'obutakoowa ne bw'oba oli mulwadde n'ojja tusobole okuweereza abatuuliriza n'olwekyo tubenga omugenzi Salongo John bwe yagamba nti awulidde ategeeza omulala bw'atyo ategeeza omulala yayongerako kubone bwanakala bwatyo so kati nakuzomezi 29 ye Sunday December mwezi guno olunaku tulumyuse nyo tugenda kubeera ne mwami Kisenyi Michael buterevu walinga tukola mega fundraise ya academy tulina ogiteekawo nga Katonda ye mubezi mwena mujje ate tukisobola tusonde buli ayiseko wano buli akyusiza obulamu olwa mwami Kisenyi buli ayina kyafunye buterevu nekikubeerera kirungi saawa yozza omuzigo etasiima ebula yakolaki ebulagiwa ate lwaki tusiima sebo anti bagamba basiima ogenze nedda kati tukyusizaamu eŋŋombo basiima okyaliwo n'olaba nti musajja wange era mwami Lula ŋŋambye nti yetegese yagambye nti nze ndi ready agenda kulinnya aginza okuweereza omubaka oyo Kasendi Wave yakategeera era olukalala sebo tujja dukukwasa mu budde obubu obw'eddembe obakoonenga konkola bonja kubagalira ddala buli lunaku nja kukoonayo abakakasiza tugende n'abacontributing nabo tubeebaze ntasiima ekola ki bulagiwa era nange kubanga teba kuba kaboozi ndoza kaboozi ye radio gye nkoledde okumala ebbanga eggwanvu bali abalala sijja bagamba nti saabakolera nti navaayo tuyombye naye ndoza omutima gwakkira wano nyina ogamba nti kati nzi kakkanye eyo nayo nno story endala nze natambula tebiba byangu naye mujja kugiwulira nja kubawa story nammwe mwewuunye mugambe naye ndoza nayo ne kaboozi naye ejja kubaawo nekkoona yaayo nga n'abaagala ebikwata kaboozi nabo ko center desk weeri abo bamanye sisobola kwerabira kaboozi kituufu era malaka ngenda mugamba ne mukulu Jeff tukitekemu amaanyi abeewo tebaawo buterevu eyakaboozi eva bongere n'okumanya omutimbagano gwaffe lwaki nedda Kaboozi.fm basobole okugoberera bamanye nti tugenze digital ate kati Kaboozi yafuuse TV ayagala kati atuteekako n'atwota buliro naye sebo olunaku olwo lusiime Katonda akkirize ffenna tubeeyo n'olwekyo abatuuliriza mwenna tewali kulanga kulala nnaku z'omwezi 29 ffenna tuli ku hoteli Kotorio mu Michael Kisenyi Day mega fundraise eya Kisenyi Mentorship Academy era moto yaffe egenda kuba bwete ya academy nti beyond books we build stars beyond books we build stars nga omaze okusoma ebitabo byonna biweddeyo byonna ote tuzimba abo abamaanyi abantu baffe betulabirako emunyenye sebo najja n'ebitabo byange naye saali sita ankijjukira tewali sita naye ekirungi kye walinako walina obumalirivu okwagala n'okwagaliza kati ebyo nze bwe nabikulabamu ne ŋŋamba kale tutambule emyaka nze nga ndowooza tulitambula na myaka nga gumu ebiri n'okoowa ne weegendera waliwo abaana abannuma ennyo bemakerere mbajjukira bulungi nnyo nembaleeta nengezaako wano tebiba byangu naye ne bavaawo ne bagenda bannuma ndowooza oba gye bali kitegeera kubanga I saw potential in them baali ba food scientists mbajjukira bulungi nnyo actually awo nali sinnaba nakuyingira byakusomesangako ku byakufumba biki naye I thought ngeri gye bagizeemu kuba nali ndaba bakolawo babu cookies okuva mu amarantha bakola batya ne ŋŋamba kino kirungi nnyo tukwata ebyaffe wano ne tukolamu emmere eyaffe ne tupaakinga ne tuteeka mu zi supermarket
kumpi ne bagamba bajjayo gumu ebiri nga balaba bibatawanya ne transport yoba wamukolanga otya nakubanga wakagirizebo ngakadigida muko ngakadigida muko nenjija ngatukira manju nesoko nenga tonogisimulako bulungi n'olyoka oyingirawo ng'atatambulanga nenyingirawo so mu ofisi yo yesebo nesuli omuntu kati banagala banajja mu ofisi yo kyovula twaga tukole mentorship academy yesebo nti basobola okusangayo wonna nti mwami Kisenyi kati lunaku weruti abeerayo ku academy yaffe bonna ne bajja n'oba inspiringa n'abaana ne babaleeta n'olwekyo eno community initiative eno collective good je twagala okuteekawo ekyawamu nga kya kintu kyaffe nga ffe tukyetandikiddewo nga tewali atukase naye olw'okwagala n'okulaba nti twagala okulaba abaana baffe omugigi omupya tugupushinga gumanye nti ebirungi biva mu kukola ate n'ebitabo byokka tebimala ebitabo byokka tebikola ki ekyo kyo nkikonamu nga nkikakasa ti ebitabo by'osomye n'obufuna PhD byokka tebimala waliwo ebirala bye weetaaga waliwo soft skills waliwo abantu be weetaaga okuinteractinga nabo waliwo platform gye weetaaga ekituuti ekyo bye okubeera mu Kisenyi Mentorship Academy n'olwekyo kyekyo omwami Kisenyi ge mawulire agali e Uganda ne mu nsi yonna era tuli basanyufu tulinze lunaku luka era tusaba akaboozi etwegatteko olunaku luno kubeera lwa mwami Kisenyi eka nina akaboozi nga umbrella kubanga akaboozi nayo yetuwa akasolya netubikkako omusana ne gulema kutookya enkuba nerema kutukuba n'olwekyo nayo tugisaba ebeera involved ku nteekateeka eno tulabe nti tusobola okukola collective good oba tusobola okwekolamu omulimu okuteekawo ekintu ekitali kya bulijjo n'olwekyo kyekyo abatuuliriza baffe olunaku ndubawadde mubadde mumbuuza ate atasobola kujja tuma omubaka ate njagala mwena mwami Kisenyi abakwate mu bugalo abatikkule abatikkule enkata oba tunaasulawo omukomu bakutikkule enkata olunaku lulamba tubeerewo olunaku lwa Mentorship Academy tugiteekewo abalijja n'abaliddawo balinyumya balijjukira nti abasajja n'abakyala beekolamu muki mulimu institution eno mwe tweyagalira baalina ekirowoozo nga bw'olaba Nsibirwa Martin Luther Nsibirwa yalina ekirowoozo n'awaayo ettaka Makerere okwava university somesezza enkuyanja n'enkuyanja z'abantu myaka 7 n'okusoba 75 n'okusoba kati naffe twagala ate tukyuseemu mu lutambi tuteekewo institution eyaffe ngaituwa soft skills ngekola ku software software nga tugenda n'ebintu nga bwe bitambula nga tugattako omutindo technology naffe tutuuke mu fourth revolution mu kaseera katono nnyo era tusaba Katonda nga mubeezi baganda bange abasiraamu bagamba inshallah ta'ala era sebo mutabani wange Hamza tayo owulidde bakuŋŋaanye bonna bonna bajje ku lunaku olwo oba tosobodde tuma ababaka abazzukulu mwena mubeerewo tuzimbe Mentorship Academy eno ejja kuba contribution y'amaanyi era n'abalala bakirabirako ng'eki ekyokulabirako ekirungi tusobole okuzimba Uganda tusobole okuzimba abaana baffe nga tugamba beyond books waliwo obukugu obulala bwe twetaaga era bonna nga tubusanga mu Kisenyi Mentorship Academy sebo gege amawulire era amawulire amalala gennyina kati abantu baffe kati olaba ebox eno ati kati baatandise okukola ennoni mu kitereke kya Mpembuzi Nkuwente bakoze ennoni naye ate tebalina bwe bazisiba bagamba ensibambi Dibya Mutere kati wasibye wakozeyo ennene n'entono kano ka butono naso tu branding eze bazita size packs ngakuna akubako lebo ngatikako Kisenyi chok
kiraba nkulaba ekintu ekyo kuba kati tuzimbye kati ago makolero entrepreneurship tutonzeewo emirimu nkulaba emitwalo kati tutandise okuyingira omutwalo mu mirimu nga tuyita mu kitereke kino mpa embuzi nkuwente kifulaba nze omutwalo gunaatera okuwera mwongere banaye tugenda okutuuka wali nga tuli emitwalo 4 kikyo era nze newunyanyo abantu abagamba kati ngabakubejje tubeereyo gavumenti abantu tebalina mirimu but are you positive? Are you a positive thinker? Twetaaga just positive thinking okulaba nga ebbula ly'emirimu lino tulinogera eddagala ebbula eryo abantu basobole okunogera ebbula ly'emirimu eddagala kintu kyangu nnyo kuba positive thinker kuba na goodwill kubanga talina goodwill teyazze kukima ekitereke kino ne bwaba nsoboza abuwina ne bwaba ayina ng'asobola okuyamba ku banne kuba kati bwe tuba tugenda kuwera mutwalo abatandisewo emirimu kati abakola ennoni kati ate tulina obatwala mu katale kyova abo abagamba akuba owuwe akuba awumba twatandika mpolampola nensooka tubafunira ekyuma naye nga tekuli gypsum powder akola ennoni ate gypsum ali mu mambuka ga Uganda nga kati oli tajja kutambula abasinga bagamba n'atuukayo nti eyo kati naye n'omuteekako ku luno netumuteekako kati era ne batandika okukola naye nga tebivaamu bulungi tebapima nkulaba bateebereza buki buteebereza kati netubafunira minzaani netugisala 80% abantu basala 1% 10% ekinene netwasala 80% kati minzaani zonna bazifunye abali mu kitereke kino kati ate no nibazikoza mulembe kati tulina ozibrandinga ensibambi kwade baziteeka mu buveera kati tubakolidde ne box okuva mu manira mu hard paper kati twagala bayingi kati box bazikima wali ate totawaana na boxi baba mama badde batandiso zisiba mu buveera agenda wali nagamba ndeeterayo obuveera buno obw'omutwalo obwo nteekemu n'agira bw'ati n'ayokya ku sigiri n'ateekamu n'akapapula naye nga tekifaanana bulungi kati tukikoze kati ne box bazifunye nze oba baagala oba tebaagala tulina obatwala mu industrial revolution tulina okugoba ebbula ly'emirimu ate byonna nno byakuyiga kubanga kiba kitegeeza nti bw'otandikawo omulimo muteekwa okubaamu ebipima akapima ne kajja bw'omala okupima n'okola muteekwa okubaamu ebisiba packaging ennungi kati packaging bwogifuna lumba kikuubo twalayo katoni teka kutukutuku otwala naawe olina ki omutima gumu tumba supermarket lumba amasomero waliwo omukyala bamuyita Udayana Nantongo ali awo Masaka Kalungu mu Buddu yava Saudi Arabia mwana muto myaka 25 ngina mukuleeterako wano akuwe test kati atunda katoni 20 buli wiki ezennoni wanji akasente ke yaje Bwarabu yatandika business najja mukwata kompola nenga alina empaka twatandika kakuma kabasoka kwavula kati alina kiri industrial akola ennoni akola angambye supplying amasomero 40 era angambye mufunire na kyamasannyalaze kati kubanga oda tazimalawo wali avuddewo ku mukono yiwamu ate sumulu akasente konna ke yajewo mu Walabu yakati akindika mu business eno ne kati akuze era yangambye yazzeeyo n'okusoma obusomesa kuba olwa sente ze yafunye kubasomesa yabadde inspired adde yabeera omusomesa era yatandisa asoma nange kati akulabirako kirungi nti abantu bafurusa ate sente bazitereka mu ttaka ate ne nimulema okukulaakulanya n'alakinga cash flow ne kati ono akoze omulimu afuna contract afuna akasente ke ali mu business yake yanoni namusabye ajja kujayogereko eri banni abali emitala w'amayanja atuwe stole ye era sebo nsaba okkirize tewali okugana mwala muto naye yanspiring speed kwatambulira abadde n'empaka ne kati akkiriza bulungi nnyo nti kuba kuyiga kino mugamba kino takkiriza era nali first okumufunira gypsum nga starter nomugamba nti kubanga yagala nti kati okutambula eri yonna binaakola ne muwayo baaga ya bwereere
okay enga kumuinspire kubanga yabona nnyo yandaga ebizibu byayisemu yabimbulira naye kati kyakulabirako kirungi eri baganda baffe n'emikwano gyaffe n'abaana baffe abali eri mu kyondo ky'omuwalabu abali mu kubonaabona guys you can come back home. Yes. Nofula ewaka greener pasture. Ate era waliwo n'abamonga kale bwe wagwa tobonaabona naye ng'ate era toli musanyufu. Kati akasente nga buli kofuna okaweereza ka muzimbe mukole bwe muti ne bakuweereza ebifaananyi. Naye okwewala ebyo byonna nti oligolokoka nga baakuyisa kulitalaba. Kasente okainvestinga mu kintu naawe kyomanyi. Yafunye kaliya alina omulimu ate na diversifying. Katukaliya yabusomesa na alina side income ayakozesa abaana yangamba kati akozesa abaana batano. Kati naye boss CEO agolokoka n'agamba bazita Flare Chalk. Bajita brand bajita Flare Chalk. Flare Chalk. Wow. Atunda mu buddu yonna masomero 40. Naye yakitandise mwaka gowedde ne kati agenze obaba naye mulaba nga totandise tolitandika tolituuka ku buwanguzi era abantu ababiri benjagala okuleetera nga tugenda mu Sundown representing abawala abato abaluzinze hope abagamba byonna biwedde kuba waliwo kati ne bannaye oba kino naye kankyogererwa kuba mu Uganda mwekiri waliwo omujiji gw'abaana kati gwe babuzaabuza babateeka mu bigundi ebyo ne gurupu ebyo ogenda okwetoloola bwe muti nga bakutambuza nga VIP naye ng'ogenze kudigidda n'abasajja bakulu kituufu nabiwulidde nenkwata ne ku mutwe neŋŋamba omwana kati wano basooka ne bamuinitiatinga mwana omuto nga bakyali mu masomero awo higher institutions of learning kituufu ne bakuwanga omudidi bagamba nti buli wiiki okubeera mu gurupu eno ofuna emitwalo 5 tonakiwulira mbiwulira bana baffe ne babatunda ne babalwaza kumbe tamanyi nti gyagenda emitwalo 5 agifunako omwezi guno ne guli alingidde purigatori gye biwetera mama so kati abo beetaaga okuddiriramu kubanga nabo agenda okubalabala bw'ati ng'alaba mama bwe nnaamala okusoma tewali mulimo kati ono namugamba otandise okufuna omulimu ng'okyalina mu ssomero kumbe aba baana tugenda batwala mu mentorship academy ye solution kati betaaga mentorship betaaga abantu kuma betaaga abantu abajja ne baba storinga siya kunyumya bunyumya nga kwatibwako olaba bulabi ngeri practical yesebo era buli abasomesa ba mentorship bonna tujja bawanga transport nere tujja basaba bakolere bwerere buterevu enseri basima n'olwekyo mwami Kisemedde ngamba tujja kuleeta abaana abo ababiri simbwa nja mukuleetera gwe bayita omulalo kati oyo nayagala dde omulabo ngenda mukuleetera gwe baali famire nayo neemuvaamu negamba nti bambi oyo mumutwale ebutabika leero tamiza eddagala lye tuli bubi bannanga anaasobola okubeera naffe simbwa alina n'akawunti kati alina bank account aina ne checkbook owulira asobola era nja kumuyita ne ku lunaku olwalonki ayogereko eri abantu abanajja ate era atusayiningireyo kacheke aka mentorship academy okitegeera gwe baali balowooza nti kyonziira akole ettaffaali azimbe ettaffaali atekeko ettaffaali era number 1 contributor yesebo agenda kuba simbwa buterevu lwaki simbwa bamuyita mulalo bamuyita mulalo but through mentorship kati munamukolero akamula nsoga alina ne contract wangi alina contract amanyi byakola biri mu ndagaano era munzikiriza abanajja kwolwo simbwa abeere na 001 alagensi nti abantu tebaba balalu ne beetaaga muntu kukwata ku mukono abasika omukono ensi eno ebulamu abantu bwe batyo abasika bannaabwe olaba gundi Range Rover zammwe muzifulina breakdown negisika naye nga Range Rover ya $5,000,000 breakdown ya $2,000,000 kikekete naye kyekisika kyekisika Range Rover ekikekete kyekisika Range Rover empya
bannange so togayanga kyezinze Simba yasasulira n'abantu be ne bajja mu Sundown eyagwa n'abalaga nti mwampita mulalu ne saali mulalu mbeera yali ntuddeko naye nenfuna omuntu yankwatako through mentorship kati munnamakolero yeekolera akakamula ensoga ye ayina ekyuma ali happy kati balaba nti is now a gentleman ayogera ne bakola ki ne bawuliriza yampayo ne pick up ya ovacado number yagireeta wiki ewedde nandeterayo ovacado ngamba kenkufu lyako vitamin E vitamin E bangamba yamba obwongo ngamba okay well and good tanse nokola research so njagala kumuleta mu launch Simba njagala kumuleta mu launch ne kumpewo wano abantu abali mu diaspora bawulire ku story ye nengeri je yerwanyeko Simba ali presenting abana bona abali ku street ali present sibe yali yavaako bana banja bali talented ne besaga omuntu abakwata kempola mpola bali stubborn tujja kukiriza te sibangu ne fujjo siba naye kyetaaga mentorship kati skills ezo ngeje zitwakwata ku Simba zitwagala okuteeka mu mentorship academy nga tufunayo session abana bwe batyo nitubalaga ekikola oli awulira alemereddwa actually nze njagala mentorship academy yo efuuke Silicon Valley ya Uganda nga ye center of eyokuyiga eyobuyiya nkuwulira era nga abaana baffe baba kyakulabirako nga bagenda okukyusa omujiji ogwo enkola y'ebintu n'endaba yaki indaba yabyo ebintu abantu singa bakiririza nnyo mu center tufune obuwumbi naye twetaaga the right people buli tuba n'abantu abatuufu butereevu ebintu byekola byokka ate mu mbeera eyo nsuubira nti mujja kulabanga ebintu bitambula n'olwekyo bwe bitambula naye nga ndi musanyufu nnyo Mwami Kisenyi nange bwe ntyo ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti ekirowoozo kyaffe wakiguze bantu bangi nnyo siba bugamba ekintu ekyo nze mpaamu obuddi olaba ne Yesu Nabbi Isa bamugamba nti tukole ekyamagiro wano mama we nga amugamba nti mama Maria nti kole ekyamagiro anti abantu olowooza wayini taweddeewo niko ye nti obudde bwange tebunaba kutuuka naye lwakuba nti omwana tatenguwa nnyo maama kyakulabirako kirungi era yakkiriza n'agamba kale bagambe bateeka amazzi mu bibya ebiriwo mubijjuze n'akikola sebo naawe weebale kukola bwotyo n'obutagaana wandigambye nti zikino omuzindaalo gwange gummala naye tufune omuzindaalo gulibeerawo lubeerera n'emirembe ate nga tegulirina time limit nti kati saawa 6-7 programu ewedde hanga any time in a day n'olwekyo tusaba akabooze tujoining mu social cause eno no social cause ya community nga tukozesa platform ya kaboozi ne radio 1 tulabe nga tutekawo impact abalijja n'abajjuki abaliddawo bagamba nti yes kaboozi yatukola bulungi kyaliwo era mu mbeera eyo bwebityo ebintu bigenda otambula mujja ku Prof by Research mugule ebitereke mpe embuzi nkuwe ente bw'oleeta embuzi yo tugenda kuwa ente ate n'ekisomero ojja kuba olitaddeko omukono ate temwerabire ennaku z'omwezi nga 29 ye official launch tugenda kubeera ku hoteli Kotorio okuyingira kwa bwereere naye ojjayo netu jangu n'embuzi ate bayimbanga akayimba kano engalo ensa ziwoomera nnyinizo bw'otaddiza ddunda wabaaki kati bw'otaddiza Mwami Kisenyi emyaka gyonna gy'abadde wano ng'akuweereza Monday to Friday olinyumyaki olunaku lwa Sunday tujja kubeerawo olunaku lulamba nga nga bana kalasamayanzi nga twerwanako nga tutandika project eno era bw'oba olina omuntu ogwomanyi mugambe tuba wanooma saasaanya obubaka effenna tubeereyo tusobole okulaba nga tujaguza olunaku luno
ate nga tufunamu ekintu ekigendo tuyambe no collective good essomero ligasa bonna buli muntu ate omuntu bwafunamu ate naye atereza obulamu bwe n'obw'abantu abamwetoolodde kyekisingira ddala okuba ekikulu sebo weewaawo awo ekintu kijja kubanga kirungi nnyo weewaawo omukenkufu ye mukadde wange tweyongereyo mu maaso mu mboozi kituufu nnyo tuli basanyufu nnyo abakatwegattako emwe balikuwuliriza akaboozi mukenkufu Nyanzi Julius Science Commissioner nze ali mu studio ya Kaboozi era akulamusaako tuli mu mbeera ya kwerwanako chuma kiwagala chuma tweyambe ebintu byaffe ebitusumbwa ebizibu byetusiŋŋaana kyetaaga just collective action Mugenzi Nyerere yakikolera Tanzania under Ujama villages yatandikawo enteekateeka eyo okulaba nti abatanzania baba bumu ate beekulaakulanya ate ne basobola okugenda mu maaso era yatandikawo enkola gye bayita Ujama villages nga balimira wamu bafunira wamu era abamagulumeero tebakyagala naye kyakolera Tanzania kyovula abatanzania ebadde wamu mu mbeera yonna era mulaba history waabwe but they are so together bali so together batusingira ddala wamu kubanga buli kimu bakikolera wamu kati bakola oluguudo lw'eggaali y'omukka balina achievements nyingi ze batuuseeko lwa mbeera yakolera wamu n'olwekyo naffe twagala tukikige no man is an island bwe tuba ne cause ng'esobola okutuyamba nga ffe abantu kubanga abantu be bakyusa ensi nja kuwa ekyokulabirako eky'Amerika abasajja bakwatagana Morgan Chase JP Morgan Chase ne bakwatagana ne Andrew Carnegie ne bakwatagana ne omusajja Rockefeller ne bakwatagana ne basobola ne Ford ne basobola okukyusa Amerika bakola bagagga kwagalana grupu ya kweganga tebyali bya kuzanya tutuulemu twogere bwogezi byaliko omulamwa ogw'amaanyi JP Morgan akwata banking industry bya sente finance paka kutuuka olwaleero Amerika y'amaanyi nnyo mu finance era bwe kuteekako envumbo za finance okolola mwalabe kye yakoze China negaa tugende ku drawing board Andrew Carnegie n'asitula ebizimbe skyscrapers is the father of skyscrapers mu nsi yonna yali bamwita man of steel gwe yasaanusanga iron gwe yasaanusanga n'akola mu steel yazimba ezo skyscrapers etulabako kati then Rockefeller n'aba ruthless businessman mu mafuta ne mu ddagala n'olaba Ford motoka collectively bakola bagagga kwagalana ne bakola eby'amaanyi ebyamakulu ebyafuula America super power ninga America yali njavu nnyo nga bakozesa na katadooba abantu basobola n'obutakikuba mu kifaananyi nti America yali kenjavu ngo n'obutadooba bubooca twali lyaliko ettwale lya Bungereza nga baavu ne bakola Amerikani wo ne balwanako olwaleero baboggola buli omu nakkiriza ninga balina n'obutadooba obwo bwe twabeeranga nabo bw'amafuta babeeranga nabo nga n'okubooca bubooca ne beerwanako ba JP Morgan ne bateekamu ssente ne bafuna amasannyalaze ne bainvestinga mu ba Nikola Tesla ne Thomas Edison ne bafuna amasannyalaze olaba nti abasajja babiri bana bakoze collective association ne bakola collective good eyambye eggwanga lyonna nkuwulira n'olwekyo kati kufe mu Uganda kizibu ki ignorance kati abantu bye tutamanyi bingi resources tuzina Katonda yazituwa naye we are ignorant tuli very what ignorant katula olaba ku mwalo kati abali ku mwalo singa bagagga nnyo mwami Kisenyi ebyenda byokka ebyennyanja bimala okubagaggawaza kubanga ebyenda by'ebyennyanja ye fertilizer ekyasinze ye natural organic fertilizer ebyenda bana abasala ebyenda bakanyuga bikanyu gye ntandike okuteeka ebidomola mu abatunda ebyennyanja buli mu butale ne scales zino babiyita scales ebigirigimba nutrients
super nutrients twali yale tetuimportinga na bijimusa byonna ne kati abantu bafaabo tebalina knowledge kati knowledge je twagala tubatere mu academy mu mentorship ki academy wade tiagenda makerere kola agriculture nenga bafuna skills mu academy asobola okutandikawo value addition ne tutereze gwanga lyaffe mu byobulimi organic farming ne kati knowledge tebajina resource weri ebyenda webiri biwunya ne biwunya ababika ebusiga baba senda nawo ababusiga tebandi basenze nga singa balina knowledge ekola natural herbicide okola natural fertilizer yani badde plant yaabwe mabandi badde bakole kolerawo ekolere lyangani nga kizibu nnyo okumala gabajjawo mutandiko tanga balina knowledge nga buli muntu yandibadde abatenda butenzi naye olwokuba nti bali mu ordinary trade bagamba this can be displaced for an industry which is different from theirs yanjawulo wizaabwe gye bandikoze ki gye banditaddewo so nolwekyo mu academy eno Kisenyi Mentorship Academy tugenda kulwanyisa obutamanya omuntu amanye nti ebijirijimbo oba skills ebinyanja zisingane zaapu very powerful kubanga ensi buli kiriisa kigenda mu mazzi kati ekino ekyennyanja nakyo kikwata ekiriisa ekyo ate amazzi gasaanuusa enjazi byonna ne bigenda mu bigirigimbe ebyo n'ebyenda kati bw'obikwata n'okozesa chemistry ne science ali simple okola products eziri super buli omu n'azeewunya kati bano bamagulumenti tebasobola kitugamba kubanga tubasinga ebyennyanja bakimanyi naye bagamba nti bano bwe tubabuusa mu kibokisi ate ebyaffe bali bigula ddi okiraba ng'ate ebyabwe kati byonoona butonde bw'okwata ebyenda ebyo n'obifamentinga ne sukaali gulu oba tomanyi folya fertilizer zonna gy'oba olina kigimusa kiri kyennyini n'okwata ebijirijimbe ebyo skills n'obicarbonizinga biocha super class AA plus kati eyakasome yenna yenna agenda keera wonna anti okimanyi nti n'abatunda ebyennyanja babagoba misinde we babeera bagamba ebyenda byammwe bituwunyirira bino bigirigimba byonna ne mubikalakata ne bibeera wano ne bigenda ne biziba emidumu gyaffe buli kaseera bo basasula akasente kangiko okutwala ebyo ebivudde mu byennyanja they just need knowledge kubanga sukali gulu ali buli wamu sukali gulu ava mu bikajjo nkuwulira bafamentinga batya n'ogattamu ne yeast n'ofuna product eri super ina results kubanga guni gwe banoonya nitrogen ekyennyanja kye kisinga nitrogen kubanga ekyennyanja kiwunya nnyo kitegeeza oyo nitrogen ate nitrogen kati kyekiwunyisa ekyennyanja ammonia kati ate ammonia ya source of nitrogen ammonia tumukyusa tutya okumuzza mu nitrogen bye tugenda okuteeka mu Kisenyi Academy babiyige nga biri awo birirwe ya nnyo gundi ebijiri tusobola n'okukolamu carbon chako abantu ne banywangako ku mazzi n'ekipayiro ly'abasumbwa taliddamu kubeera mu Uganda kati n'olaba nti abavubi n'abali mu bizinesi eyo balina resource gye batamanyanga nako okutuuka mu Magulumeeru ate bwalijja ate tabagamba ajja bagamba tali kuddamu kusuula bigundi mu byebireeta n'obutwa mu bitwale wali ku municipali so biggest problem yaffe ebadde butamanya naye mujja ku Prof by research twerwaneko nga bwe nabagambye bw'ojja n'ofuna ekitereke embuzi nkuwente oba weerwanyeeko okutandikawo omulimu kyekisooka ekyokubiri oba weerwanyeeko mu byobulamu mu kifo ekyokusatu oba weerwanyeeko mu kumanya okugoba obutamanya kuba information mweri nyingi ebitabo ate ekyokuna ojja kuba contributinze ku academy Kisenyi Mentorship ki Academy kati yo knowledge gitwala mu academy kuba kati Makerere bakuyita wansi ne wairo okusomesa
ate abaana bali centered kuyita bibuuzo kye batunuulira otandika bagamba mbwe muddire ebyenda by'enkoko bisimanya muddire ebyenda by'ebyennyanja nga bagamba tubuulire ekiri akademiko tugende twagala kuyita njagala kufuna first class ombulira byenda bya kati skills zino zijja bayama mu survival tebazaagala era bakulaga nti you wasting our what bamala kutuuka mu field n'alyoka ajjukira so n'olwekyo kati ekyo tujja bikolera mu akademi yaffe nga tetulina pressure nti ate omwana afune ate simanya yasinge mu Uganda ate afune first class naye nga tunoonya abantu abanawawulwa bawagalibwe basobole nabo okuwagala abalala n'olwekyo mutwegatteko mu mwezi guno ogw'abajulizi obe mujulizi tukole enkyukakyuka abasajja abana gye bakolera America omuli Ford, Andrew Carnegie, JP Morgan and Chase ne Rockefeller paka nakati babajjukira emyaka gyonna university zaabwe bazibbulamu abasajja abo kati ne yaffe ejjafuuka university nga Katonda ye mubezi ne kasokebera academy basooka kwavula ejjafuuka university naye amanyi gali mumwe by the way singa bakimanya amanyi gatega tujja twogere naye ekyokukola kiva gye muli era bwe muntu akifeeko kijja sigala mu bigambo naye nga bwe manya abawuliriza abakalasa mayanzi ne programu yaffe eno they walk the talk tuli bakozi tukoze bingi nnyo so kino ya academy emblem oba entiko ye peak ya programu yaffe eno n'enteekateeka zonna zetubadde nazo emyaka gyonna so mutwegatteko nga 29 omwezi guno wali ku Hotel Equatorial Hall awabeera the Great Sundowner Kabozi Kubiri ejja kubeerawo nnyo Michael Kisenya ajja kubeerawo nnyo Mukenkufu Nyanza ajja kubeerawo nnyo Dr. Nalima ajja kubeerawo nnyo Bulemeezi ajja kubeerawo nnyo Someso Benon ajja kubeerawo nnyo buli omu ayise wano Andrew Mutumba n'abalala bonna bajja kubeerawo nnyo era ne Sekatawa ku luno tumwagala ajja kubeerawo aje akwate ku software twelwaneko w'abantu hardware abamuyina manyi naye obwongo tulina okugattako nabo bwe bw'amaanyi nteekateeka nnaku z'omwezi 29 omwezi guno ye Sunday December mwezi guno mu mwezi gw'abajulizi tube bajulizi eri enteekateeka za Mwami Kisenyi Michael mwebale nnyo okutuwuliriza kambawo enamba y'essimu eno eri 0702 06 52 kanjiddemu eri 0702 06 52 ne MTN eri 0779 5 52 Profile research wetuli nnyo mujje mufune ekitereke tusobole okufuna 10% eyo ate ne kunaku luli era ojjawo n'ofunayo ekitereke tufuna ne 10% oba kibbo kyaffe n'osuulamu kintu kigenda yamba buli omu ajje ajjire ddala ng'oggumidde abali ebweru mutuwadde amaanyi mugenderaawo temukoowanga sisebo ekyuma kiwagala kyuma twerwaneko kale tugamba tutya